well planned kubanze nyimirira njogere ku bantu abo golaba nga bayinza okundeka chuvula bwe mfuna yakadde nenzija njogereko nammwe naye nga nammwe benjogera nammwe timutegeera kubanga omuntu osobola okusirika naye ng'olina amagezi n'osirika n'olaba njagala kubabuulira bassebo ne bannyabo ffe mwebaze bajjajja baffe mwebaze emisamba gyaffe emizimu abalongo n'amayembe ebyatujjayo ne tukulira mu maka g'abannaddiini ne batutuuma amannya ne tuwaguza bakitaffe ne tuwaguza bassenga baffe ne tuwaguza abataka ab'ekyalo ne tuwaguza ebitundu gye twalaga ne tuba nga tukyasobola okuyimirira tubawe ku mawulire amajja agatali ga bayibuli bayibuli toilet paper tekyajenkana bayibuli kyekitabo ekitasaana nakukozesa mu toyi kubanga kifu Nekale omuntu wabiwulira kate yali badde musawo wa kinansi yalyogedde atya ddayo onoonyereze akalungi akali mu bayibuli kaliriddawo njagala kuddayo wali maze okukiisaawo nenjogera njagala kuddayo katono mwabali ku live mbabulire tulina omwami oyo yafuna accident ku luguudo lw'Entebbe yali atwala yalimu n'abaana naye ng'abaana bagenda mu America ng'agenda ku airport kyesaamanya nti naye yali atugenda oba yali atwala abaana bokka mbadde nzija nfollowingako ebyo ebisoboka omwami oyo bamuziise leero ewaffe e Masaka gye bamuziise erinnya lye Bosco Bitanda omwami oyo abadde mukulu wa Mutuba mu kika kye Mwava era abadde mukulembeze mu kika ekyo era omwami oyo yazaala mu bakyala ab'enjawulo era omwami oyo ng'akolagana bulungi n'ekika kye bwe bagamba omwami oyo n'agula ettaka lye ng'ayagala okumuziika mu maka ge amapya g'abadde azimba g'abadde tannamaliriza kakati n'omukyalo ono naye ng'agamba nti nze omwami owange bakumuziika wano n'abakulu b'ekika babadde akulembera ne bagaa nti wakuziika wano njagala kubaddiramu omufuta bana musango naye Bosco Bitanda ayina omusango gwaleetedde abantu b'ekika abo okulwanagana tukimanyi bulungi nti omuganda aba n'ekiraamu Ssaabasajja Kabaka aba n'eddaame gwe omuntu obeera n'ekiraamu Ssaabasajja Kabaka abeera n'eddaame bw'obanga osobola okubeera ku ddaala eryo ng'era oli mukulu wa Ssiga oli wa Lunyiriri oli wa Mutuba oli wa Nnyumba Mukama Katonda akwazise ne kasente kiki ekikugaana okulaama ky'ogamba nti okulaama kitegeeza nti ofudde lwaki oleka olwanya abantu abalala n'obalwanya ky'ogamba nti Bosco Bitanda wali tosobola Mukama Katonda akusonyiwe ebyakusobako wali tosobola kulekawo kiraamu omuganda agamba omunyola agamba nti wakikozero kyemere kukihakana ni hano gwe weereetedde omulambo gwo okubeera mu kooti gwe wakyereetedde gwe weereetedde okumala ewiikisi 2 ng'oli ku nsi nga bagamba nti ofaanana oli kireebereebe ng'omufu atannaziikibwa oba atannagenda mu magombe ku nsi taliiko ne magombe takola ki taliiyo gw'oleetedde famire okuleka ng'ogitemyetemyemu kakati bwe bamaze okuziika kubanga oziikiddwa leero e Masaka mbadde ngoberera bwe bamaze okuziika abaana bo ab'omukyalo oli omukyala naga nti anze abaana bange tebajja baziikaawo abaana bange nze mubampi ngende mbaziike so baasimye entaana 3 eya taata omusango bagusalidde mu kooti eya maama ey'abaana 2 kati ate abaana ne babatwala ewa nnyina kubanga ye muzadde abadde asigaddewo ate eno gye babadde bagenda okuziika omwami entaana eno bagitaddemu ekitooke
entaana ezo bazitaddemu ebitooke abantu babadde beebuuza mbu n'ekyo kye bakoze ekyokussaamu ebitooke si kituufu kambasomese mutegeere gamba munno nti waakomye agambye entaana bazitaddemu ebitooke ez'abaana naye kye bakoze si kituufu lwaki entaana bagiteekamu ekitooke baga nti Jjumba olumbe lwamulumye naye yasimbyeyo kitooke kitegeeza yabadde agenda kufa naye naddaki yasimbyeyo kiki mwe olugero olwo mmwe mwaluleeta kyogamba gwakaana nti mu ntaana basimbyemu kitooke tolumanyi omuntu yenna we bamusimira entaana ne bagiteekateeka ne basima ekinnya ekyo nga bamutwale wa Kabaka Kinene Batenda Walumbe oyo si kabaka bulamu oyo bamuyita Kinene Batenda Walumbe oyo kinene taka oba kitaka kya Nawansi oba Namumira agogo n'amannya ga kabaka oyo njagala okutegeeza omwana omuwala bamuteeramu ekitooke ekya Nakitembe ekitooke ekyo mu ntaana eyo tibakiteekamu buteesi nti basigula ekitooke ne bakiteekamu omwana akuyita kojja yaleeta ekitooke ekyo era yakiteeka mu ntaana gwe bayita omujjwa omwana wa mwannyoko yaleeta ekitooke ekyo kati abaana abo abadde abayita kojja yateekamu ekitooke ekyo akiteekamu n'enkoko empanga enzirugavu akiteekamu n'enkoko enkazi enzirugavu ku mwana omuwala gye bamuwa oluteekamu ekitooke ekyo tebakisigula ekitooke ekyo balaawa kiraawe bakitemera mu makkati balaawa kiraawe pa ne bakitemera mu makkati ne kigwa ejjambi emu era bajja kitema bwati kamusimba ne kigwa wansi bwe kiti bwe kigwa ne kitagalamira ekyo tebakikozesa omwana omulenzi bamuteeramu ekitooke kyambidde balaawa kiraawe ne balyoka bakwata eddagala lye bayita Walumbe ne bakwata eddagala lye bayita Kinene Kyawanga ne bakwata enkuukulu munkuukulu Seruganda weebale munkuukulu Kaliba Akanyigano kaakati ne bakwata eddagala eryo lyonna ery'obusobe ne baliziika n'ekitooke kino tibaziikamu kitooke kyokka ekitooke ekyo ne kisobola okuvunda bateekamu omugogo gwa gonja wansi gwe basookamu omugogo gwa gonja ne balyoka basimbako ekitooke waggulu omugogo gwa gonja gwe beebasaamu n'eddagala liri nga lizinge mu kabugo amakulu nti olujja luleme Walumbe ono kubanga atwala abaana abato bwe bati entaana eno ereme kusigala ng'eyasamye teriimu mufu kubanga bajja kukima omuki omulala kakati mwe muli okwo muwoza bakoze bubi okuteekamu ebitooke naye ne bye mutaddemu tibikola kuba tibikola bwe biti ate n'osigula ekitooke ekiramu ate n'okitwala n'okisimba mu ntaana ate ne kimera kitegeeza nti olumbe oluwadde ne we lwekwata twayogedde ku kufugika kw'omwana omuwala ne twogera ku kufugika kw'omwana omulenzi bamuteeka ku kitooke ekiramu kizaale omwana ono kwatema ettooke ery'omuzzu ow'obulenzi kwatema ettooke kwatema embidde egenda okusogola omwenge okugenda okuwasa kitegeeza kiramu asigala atambula n'ekitooke ekyo era kye tuddayo ng'ofudde ne tukwata ku kitooke ne tusika akagogo ne tunaaba nga tubikira mwana munno oli ow'emabega gwe bafugika kuki kakati mwe abanaaba obugogo nga muziika leero abaana abo mubafugika eyo ne tuvaayo mu kunaaba akagogo ku kitooke kwe tujja ebyayi ebyamafuvu ge tusibamu mu baana nga taata waabwe afudde oba ge tusiba mu baana nga maama waabwe akoze eki amafuvu byayi tubijja ku kitooke kati gwe bataafugika bagenda kusibira batya amafuvu tugaleeta mu nnyumba ku mulabba
ne tugawanika mu nti kano ke kasolya mwe bazaalira omwana aliwo ono kakati bambi bakuzaalira mulungi nyoko gye yafunira olubuto bakuzaalira ku nsiko nyoko gye yafuna olubuto bakuzaalira mu mmotoka kyova olaba nti abakazi bamize piruzi naye nga piruzi bamira wa bwerere kubanga omukyala ng'ali lubuto nga atayagala kuzza ku mwana akwata ensimbi ensiru n'akwata n'ewuzi eno gye yeesibisa mu kiwatu n'agisiba mu nsimbi ensiru n'asiba ku nkondo y'ekitanda tasobola kuddamu kufunira lubuto mu kitanda ekyo naye singa ogenda ebweru olufuna kakati piruzi okozesa waaki kubanga omukozesa oli mwenzi okwana ono n'okwana ono n'okwana ono kakati mwe munaakola mutya nga temukyamanyi bintu ebyo byannono yaffe wamma abaze okusoma lubaale leero temusomyeko mbalabe nga mugaba musambo gwe gwogera si musambo otegedde bulungi kakati bassebo ne bannyabo nti era ebizibu ebyo byonna bizze n'okukaayanako okuziika kubanga omusajja ono tiyeeteekateeka tiyalaama awo mbazaayo mulaame ndowooza ekyokuziika mazo kinyonyo era ekyokuteeka ekitooke mu ntaana mukitegedde nti omuntu yonna we bamusimira entaana wano naye ne bamugjawo ate ne bamutwala e Masaka entaana eno tugiteekamu ekitooke naye tukiteekamu n'eddagala n'enkoko n'omujjwa era tukomawo mitanda we yafiiridde n'abaana be n'enkoko n'omulamula ne tunona omuzimu wano ku Northern bypass highway express tukomawo ne tunona ki omuzimu omuzimu ne tugutwala ewaka ekireese black spot mu makubo ng'amakubo tegaggwako kye bayita black spot wewantu wabeera accident ennyo era tewabeerawo white spot wabula ebeera black kubanga tuli baddugavu kubanga tuli baddugavu omuntu wasalira ekkubo nti asala ekkubo bayitawo zebra crossing naye nga weebuuze lwaki zebra naffe tuli zebra lwaki zebra naffe tuli zebra gamba nti people crossing waliwo ebintu gwe lwaki ogamba nti black spot lwaki buli kintu kibi nga kyabaddugavu kwata white ne white osobola okuwandiikako kale yo nekwata bw'oba oyagala kutabula white oleeta black bw'oba oyagala kutabula yellow oleeta black bw'oba oyagala kutabula red oleeta black buli kala yonna gyoyagala okutabula tesobola kubeerawo nga terimu black timwasoma naye black spot buli kimu genda kuziika black kugenda kwa black list we bamwandiise mu black book kubanga omuzungu yakitegeera nti singa alekera ekiddugavu eddembe tasobola ajja kubeera kubanga omuzungu muddu wa muddugavu kati bwe yamala okitegeera nti ye muddu wa muddugavu kati alwanagana n'omuddugavu gwe tagenda otunulya ttiimu z'omupiira zonna mu Bungereza abazitandikawo bonna baddugavu bonna abasambi bonna abaali abamaanyi mu Bungereza baddugavu natuuka ku Madrid eyatandika Madrid muddugavu natuuka e Leeds eyatandika ttiimu ya Leeds muddugavu natuuka ku Manchester eyatandika Manchester muddugavu natuuka ku Arsenal eyatandika Arsenal muddugavu natuuka e Liverpool eyatandika Liverpool muddugavu naye mwe muli wano muwagira Arsenal Liverpool ne bye muwagira temumanyiyo mubuuze nze abadde mu mawanga ago neŋŋenda n'endaba ttiimu ezo nemmanya ate n'ensoma ebyafaayo tinze Lubaale yannyamba ntambudde Lubaale yannyamba okusobola okumanya amawanga ago n'engeri kati obuuza Munnayuganda ng'ali Bungereza naye nga tasobola kumanya Liverpool kubanga yagenda kupakasa ng'ali Bungereza naye nga tamanyi Leeds anaatuukayo ddi ng'agenda ku mulimu kuba yagenda mupakasi naye nze ngenda ndi mulambuzi nentuukawo wenjagala nenkomawo
Ojagede no mubuza ndikali tugende Chelsea. Ne Chelsea timu jeri mulabika nokumanya timu maji. Kati nze nanonyereza natuka ku maato bajjajja ffe ko baba sibire njegere omwalo ogwabaliita ekibuga Liverpool kiri ku mazzi. Liverpool ku nyanja Liverpool kwe batusiza bajjajja ffe bonna abaddugavu kwe babaleetera nga basibye njegere n'ebiyumbe kwebiri. Naye mwe timwagala kumanya kati bajjajja ffe be batwalanga abaddu bemuyita ba Negroes ba Black America simayi ba Black chi ba Negroes bali eyo badagana kyokka nga bava wano ate bava wano mu Buganda kubanga ekkubo lyali likoma wano. Balivudde Mbalala mwayina ekkubo, balivudde Kabale mwayina ekkubo, balivudde Eggulu bayina ekkubo lyali likoma wano mu Buganda. Era kyova olaba nti basipiiki baani bonna batuukira wano mu Buganda. Kati ne bajjajja abaddu be baatwala be baasiba empingo be baali ab'emiruka be baali ab'amagombolola be baali ab'amasaza be baali ab'ebitibwa be baali bakabona be bayiyiza balizi kompyuta be bagenda ku buddu mpaka lwe nava nengena nkola emikolo mu mawanga ago okusumulula emizimu ekyo gikomewo mugisamire mudde mu nnono yammwe. Nze sibeera wano ku live nti nina kyennoonya ku live mbeerako musobole okusoma. Naye oluusi waliwo lwensomesa ebikalubamu kuba kati mbadde mulinda njogere ku mayembe n'eddagala kyetisse n'essimuka leero nazze na kitundu kya bukugu. Kale nno n'embeera ezo nze njagala kubasaba nti tutandikirize mpola mu maka gaffe gye tuli tunaabe ku lweza n'ebbomu. Tutandikirize mpola okurespectinga ogwo omuddo gwe bayita Namirembe. Tutandikirize mpola okurespectinga ogwo omuddo gwe bayita Mukasa okuguwa ekitiibwa. Tutandike mpola okuddayo okumanya nti akabombo kano kaali k'abaana bw'onooka n'abako ogenda kufuna eddembe ogenda kuddayo beere n'amagezi. Olugobango bw'ona olunaabako ogenda kuddayo funa amagezi. Tutandikirize mpola nti emisango gino bagisiba na mulandira gwa Gonja na Mpiso. Tutandikirize mpola tulekeraawo okuvoola bannaffe ku TikTok abo abantu abaliko abatuvoola ne batwogerako omuntu n'ayogera mpaka ne ku baana b'ozaala naye nga ye talina wadde abaana ababiri nga tabalina. Omuntu n'ayogera lino ly'eggwanga eri omuntu okuvuma n'avuma n'omwana wo gw'ozaala naye ng'amwogereddeko ku intaneti olw'okuba eggwanga tiriri mu mateeka tosobola kumuvunaana naye nga ne bw'okwata oluyimba n'oluteekamu abaana abato abatanaweza myaka 18 oluyimba olwo tibaluteekako komenti ku Vevo kubanga komenti bajja ziteekako nga bavuma abaana kiraba ebitamu kulaba oti tibakukkiriza mwana muto mu vidiyo kubanga alina eddembe. Naye wano w'osanga omuntu ng'akutta omukazi eyazaala abaana be akutta omwami eyazaala omwana we abantu abakulembeze mu ggwanga ng'ali ku zadde eryo avuma ng'ali ku maama oyo avuma kyokka tesobola kumuliisaayo wadde olunaku wadde omusemberera ewiiki tamanyi ne gy'avudde ng'ali ku maama oyo akola ki avuma n'abaana abo ng'avuma. Yeerabidde nti abaana abo bagenda kukula baweze emyaka 18 ng'alinnyiridde eddembe lyabwe naye n'akola vidiyo n'ateekako n'ebifaananyi by'abaana n'abazadde n'agita n'avuma avuma Jjumba ne Sengakula Namma n'ayogera ebisoboka n'ebitakola ki naye eggwanga lirisigala nga limutunuulidde kyokka nga bambi kafenyera ebbuga lya RBC embeera tetegeerekeka naye lwakuba nti nze Mukama Katonda yampa nze yampa eddogo nze toyinza kunvuma n'ombuuka tosobola kumbuuka ekyo nkisibirako ne ssente tosobola kumbuuka tikisoboka era nze njagala ombuuke nze nkutye ntegeere nti leero saasamira ngenda kukitegeera tosobola kumbuuka wabula kiwabuwe buki budde naye tosobola kumbuuka kubanga munnange n'ovuma abaana bange
notakoma ku baana n'ovuma nnyina omulwadde, notakoma ku nnyina n'ovuma taata, tetuyina kye twali tukukoze. Kyokka gwe owulira nti ago ge mannya g'olina okufunirako content. N'abaana bange bakule basange vidiyo ezo. Basange vidiyo ezo ng'abaana bange bakuze basange vidiyo ezo. Kubanga buli kyoteeka ku intaneti tikivaayo. Oba abazadde baabwe balina omusango, lwaki togenda n'abazadde? Ekizadde liri ery'abaana abato baakukoze eki? Bakukoze eki ddala? Kati bwe siba nganza alina ekkooti ey'obujjajja nga n'amayembe gange ngalina, omuntu oba tomukoze aba kyalina ekyokukola. Naye kati nze ekibi nti nze nina ekkooti ndi mulamuzi. Era njagala bannayuganda ekkooti yaffe genda kutulamula ey'obuwangwa naki n'ennono. Ekituufu omwana nga Bisasa ovuma waaki? Omwana nga Nabukeera ovuma waaki? Omwana nga Nabisasa ovuma waaki? Ovuma waaki? Omwana nga Nannenge ovuma waaki? Omuvumo tuke n'okwogera ebisoboka n'ebitasoboka. Ng'olinga gwe yatuwerekera nga tubazaayo. Omukazi gw'ovuma wampeta, omusajja gw'ovuma wampeta, yamusasula. Si gwe tokyalangako, tomanyi ne bwe bakyala, tomanyi ne bwe bayimiriranga bawasa. Wabula ekkazi ekkadde lye likunoonya ne likubikka n'amakaago ne gakulema. Gwe n'olumba gwe batasobola kubikka. Gwe n'okola kubanga oli w'omukaddewo oyagala osindane olabe bw'akola. Nammwe abakyala mulekerawo okuwasa obwana obuto okubukozesa ensobi. Munoonye sayizi zammwe. Ako nako mukanootingi. Olw'okuba baakuwasa n'ogenda ku bufumbo, amaka gago ne gakulema, omulimo ne gukulema kubanga oyagala eby'obwereere, kati ovuma. Obuukira okola by'otamanyi. Naye ekituufu atayogedde tiyejjusa. Ate naawe wayogedde nange nkwanukudde. Era obubaka ssebo mbufuna. Era ndiredde. Ota lwatandika butereevu tiruwummulanga gye lunaawummulira eyo gye tugenda okulaba. Kubanga gwoyinza okulowooza nti byaggwa tibisobola kuggwa bwe bityo. Bagamba nti Mirembe gya Mandwa ti njikubye enjinyeseza nti werinda akaayo. Kajja mpola. Mirembe gya Mandwa ti njikubye tolabye werinda akaayo ko kajja ki mpola. Kakati ekituufu okubye, onnyonnyodde, oyogedde, byonna tubiraba, genda maaso. Tukulinda n'ebisigadde byonna gwe weeyabye kubanga waluggulira gye lutakola ki? Kakati towummula kubanga kati tosirikira ddala kubanga ne bw'onoosirika wakikoziro ky'emmere kyaggwa. Katonda agenda tulamula bulungi nnyo. Agenda tulamula kubanga weetuli. Y'ensonga lwaki tukola live eno bakuyite woyongere okwetegereza olabe. Kale nno basebo ne banyamu ensi eno si nnyangu, tolumbagana by'otasobole. Kale waalumbye abakulu balumbe, naye abaana abatannaweza na myaka 10 bakukoze eki? Bakukoze eki ddala? Bakukoze eki? Era kati bannayuganda ogwo omusango ogulimu abaana muyinza gusala mutya?